tebali ng'omusango abali mu Yesu olunaku lumu nange tujja kufa era wano wensiizika okubegayirira aba Revival Church musonyiwe Pastor Senyongo mumusasire naye muntu is a very good man. I know him personally. Ye musajja yasooka okundigisa ennyonyi ebigambo ebatebyafulumye bulungi nawe totuukiridde mumusasire Katonda yagiramula. Church teri kanisa inakufiirwa musumba mweru naye okuba Katonda tannafa nsaba wano wabeewo abantu abawona endwadde bagambe nawona kulumbe bapasita. teri kanisa inakufiirwa musumba mweru naye okuba Katonda tannafa nsaba wano wabeewo abantu abawona endwadde bagambe nawona kulumbe bapasita. Banise emikono yange saba y'ekyamaliro nzakuba muntu yange kola y'ekyamaliro. Banise emikono yange saba y'ekyamaliro nzakuba muntu yange kola y'ekyamaliro. Banise emikono yange Amen.
don't stop one day. You must be born again. Otekwa kukiriza Yesu. Tero kama abantu. Kiriza Yesu. Ofe. Osagenda teyaliyo. Osingo mujerega. No musulubaba. No ufa. No sanga kayaliyo. Toina chofiwa. Barudi munane. Tebali kwa musango. Abali mu Yesu. Olunaku lumwe nange tujja kufa. Era wano wensinzira okubegayirira abali Bible Church musonyiwe Pastor Senyonga mumusasire naye muntu. He's a very good man. I know him personally. Ye musajja yasooka okundigisa ennyonyi ebigambo ebatebyafulumye bulungi nawe totuukiridde mumusasire Katonda yaliramula. Mumusonyiwe olutanga waffe ebigambo tebyafulumye. Salome naaba talina kibugu ku mutima mugambe nti tukusasire. Nawe nga bw'osonyiye nawe Mukama akusonyiwe ebibi byonna. Gamaliriza teeka omukono ku mutima gamba nti ayi Mukama muyite nnyo nga sumba nti mayo gamba ayi Mukama nange ndina ebibi nange ntya okufa. Ayi Mukama nsonyiwa kati nsaba akasiriikiriro nga terina mwayogera naye nga mu mutima gwo wenenya ebibi byo. Ne bw'oba oli ku kamera nga bakutumye TV yo, you are in God's house. This is not a shrine. Ge Mukama nsonyiwa byonna